Tukuvuunamira Yesu ne tukuwa ekitiibwa. Eritagwawo kitaffe ali mu ggulu abakabaka b'obujje byagala bikolebwe mu nsi bikolebwe Yesu w'omukwano nange zirikampa nsono kabira Mukama Katonda w'amagye atenderezebwe mukulu Mukama Katonda w'amagye atenderezebwe agulumizibwa omutonzi w'eggulu n'ensi. Linnya ya Patiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Omutuukirivu. Musasizi mulungi musasizi Katonda wa buyinza era musasizi mulungi. Simoni Owesiremu ogwo Mukama waffe Yesu Kristo kwe yagalamira yasibirako ebibi byaffe byonna. Ano twongere byonna byonna ebitusoomooza bulwadde bwavu butamanya kuyigganyizibwa kubonaabona tubisibe ku musalaba gwa Mukama waffe Yesu Kristo. Oba ye byonna 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 bye baamuyisaamu kubonyaabonya kufuutirwa malusu yabiyitamu okuva ku lunaku lwa jjo olwokuna olutukuvu lwakutaano olutukuvu n'olwomukaaga z'ennaku essatu enkulu Easter Triduum ezituyingiza mu mazuukira ga Mukama waffe Yesu Kristo. Awo n'ennaku zino za ssaala, nnaku zaki nga twesabira nga weesabira ab'omu maka go, tusabira abakulembeze baffe ab'ensi, tusabira abakulembeze baffe ab'ekereziya. Oyo Kristo yasitula omusalaba gwe n'obuvumu n'obuwanguzi n'okwagala nabo bakulembere abantu Katonda bye yabakwasa n'obuvumu n'okwagala ate n'obuwanguzi.
Amiina. Mukama mulungi obudde bwonna ku biyiriro. Amiina. Abasoose okutuuka wano mulowooza amazzi ge mwasanze gagenda gatuuka wakati, naye ekyo kyava ddi? Mulowooza kyava ddi? Kyava dda nga nze sinnazaaliwa nga nawe tonnakola ki? Ekyo kiraga amaanyi ga Katonda. Amazzi agaaliwo jjo neero bwe gali n'emyaka 10 bwe gaali. Musabe abeere mu mbeera zaffe eza leero kati, abeere mu bizibu byaffe ebiriwo kati, abeere mu mbeera zaffe mweziriwo kati. Amiina. Mukama mulungi. Asobola Yesu, asobola, asobola Yesu, asobola. Nenyigira mu kutambuza omusalaba kuba Yesu yawonaawona ku musalaba ku lwange, n'akubibwa n'avumibwa n'akomererwa. Okuwonaawona kwe yawonaawona nange kwenkola ki? Nange kwenjikirizaamu kuba yawonaawona nnyo ku lwange, ku lw'ebibi byange, n'anfuirira ku ki? Ku musalaba. Mukama atuyambe byonna bigende birungi, obuddi obutemu byonna bigende mu nsi. Tukwasa Omukama yenyini oyo yazuukira ng'amaze okubonaabona, naffe tusobole okuwangula byonna Mukama byatutuusaako, ate tusobole okwekwata ku Mukama. Atuyambe byonna bigende bulungi, by'ennaku Mukama byatuyamba bisabire munne tusobole okubeera mu kwagala Kristo, ate okwagala tusobole okwawula byonna ebibi wakati ebonaabona obwavu, endwadde, obudde n'ensi. Naye kyemasaba tusabe nnyo Mukama ng'obadde tuwambuza byonna, tuleme kuggwaamu essuubi, tusuubire okwakola.